okukulembera ekibiina ky'obufuzi kirinamu ko obuzito kubanga abamu bagamba nti endoza Robert Kyagulanyi owuliddemu ko kye bayita obukulembeze. Kulembera ekibiina ky'obufuzi si kyangu. Ddala si kyangu nga bwe bakyogera. Si kyangu n'akamu. Ki ekisinga okukaluba ku kifo ekyo? Day-to-day running of a political party is not easy. President Robert Kyagulanyi Ssentamu munnakibiina kya Nuupu okkiririza mu bukulembeze bwe? Lwaki sibukiriza? Mukama yamuwa amasannyalaze. Nga bwe nabategeezezza mu mawulire gaffe agasoose olunaku olwaleero nti President yabadde ayolekedde Kiboga mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Rita comrade eyatomerwa emmotoka ya poliisi n'emuttirawo. Wabula n'olunaku olwaleero amawulire si malungi olw'ensonga nti omusirikale owa SFC anyonyogedde omugemerawala okumaliriza ng'omwana omu akubiddwa essasi. Mawulire si malungi. Ekiri mu ddwaliro kye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Mu ngeri y'emu President ayogedde ku bintu bingi byayogeddeko bye njagala oboolyawo tukubemu ttooki awamu n'okutunuulira mu ndaba engazimu. Mpuliriza munnayuganda munnange, njagala kubeera nga nkusoosa akatambi kano. Akatambi ke ngenda okubeera nga nkusoosa gwa mpuliriza ke ka President bwe babadde bamaze okubeera nga bakomawo, bwe bakomyewa briefings abaana n'abagamba ebigambo bye njagadde ennyo oboolyawo okusobola okubeera nga nammwe mubiwulirako. Newankubadde bagezezzaako ekibiina kya NUP okiteekako embeera okulaga nti oboolyawo ky'abakozi ba fujjo, President ayongera okukakasa nti oboolyawo kino ekibiina ky'abantu balamu, ky'abantu baddembe era si bakozi ba fujjo. Njagala tugende mu katambi kano. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Banange mukulikeyo, mukulikeyo, mukulike kubo, mwebale kuvuga bulungi, bulijjo mbagamba muvuge bulungi, lero mbadde decent, mwebale nnyo mwebale eddala. Era njagala mwongere okubeera safe ku kkubo, muvuge bulungi, mubeere balamu, babule kye beekwasa. Ekyokubiri mubeere ne discipline, mwebale kuba na mpisa, tewali alwanye, tewali akasusa ejjinja, mwebale nnyo mwebalire ddala. Lwozo lwaleero mwongedde okulaba nti bano abasajja batiitiizi. Ensonga lwaki batutya kubanga tuli ku kituufu, kubanga tetulina kisi kyonna. Singa tubadde n'ejjinja oba n'ejjambya oba n'emmundu bandibadde balina ensonga etukuba amasasi ng'ekkooti y'ensi yonna tebakwata. Ne kati batutya kubanga kamera z'ensi yonna zitutunuulidde ate bamanyi nti buli gwe bakolako bulabe bajja kisasulira mu mateeka. Muganda waffe n'omu bantegeeza nti bamukubye essasi ku kugulu naye bwe tuva wano tugenda mu ddwaliro okulaba mbeera gy'alimu. Njagala buli omu bw'abadde waka mubeere beegendereza kuba baagala nnyo okubafunza ng'oli omu. Muvuge bulungi kubanga baagala nnyo bakozesa accident nga muli ku boda babatomere. Temuggwamu maanyi, buli omu agende yeebaze Katonda olw'okuba tukyali balamu ate ayongere asabe Katonda tusobole okuwangula bano abatemu. Mwongere okuma empisa, mwongere okuma discipline, mwongere okubeera ekyokulabirako eri abavubuka bonna bonna. Kulasti lazima tugenda kuwangula naki?
olutalo nga luwedde tuliyambale engule tuliyambale engule tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulizimba mu Uganda empya tuliyambala engule ziri masamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulizimba mu Uganda empya. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Kunga Uganda! Kunga! Kunga! Kunga foot soldier! Kunga! Kunga! Ra! Okay, mu ngeri yemu bwe tuba nga tuvuddeko mu katambi ako muganda wange njagala kubeera nga nkutegeeza nti ebigambo bibadde bingi Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde olunaku olwaleero bw'abadde mu kujjukira omugenzi Rita mu kiseera kino eyava edda mbulamu bw'ensi eno. Mu bimu byayogeddeko ayogedde ku bantu abaagala okulimbalimba eggwanga nga gwe oba oyimiridde ayogera ku bampuuga kino abadde akyogera direct oba oliawo waliwo n'abayinza okuba nga tebakitegedde. Agambye nti nno omukozi w'ekibi aba mukozi wa kibi, ekibi kibeera kibi. Tosobola gamba muntu nti nno eno nsobi gy'okoze wano ye n'akuyita n'agamba aa kituufu eyo nsobi, naye bw'oyimirira sayidi za wano amazima gali nti oyinza okulabamu ekintu ekirala. Nedda, ensobi ebeera nsobi. Bw'obeera ng'oli mulyake obeera mulyake. Naye nga sinaba kubanga nkutwala mu bigambo bya president njaga tuwulire ku bigambo bya Muzeeyi Kizito bino ku mpuuga, then bituwe direction gye tugenda okukwata oba oliawo ku nsonga za president. Bobi Wine side gyali ali mu lutalo ku lulwe n'abagoberera Kyagulanyi n'abalaba nti alina tujja mu buki. Kakati bwe mubeera mu lutalo gwe noddewo omulabe. Mu Buganda waliwo ekigambo ekigamba ndowooza ekimpeneggu bakimpeneggu ng'omuntu alya gy'abanja. Abantu owako balese tebalina kye balya n'okkirira emmanga noga nti owaayi nti nebaga nti owaayi taata nti ente yaffe balabeka bagikoze eki bagibbye nti bagibbye nti naye ebigere bikkiridde ewa neiba n'okwata ejjambiya nga ogenda weekalakasa ogenda okutuuka nebaga nti owaayi nti ente eyo nti esooka olye ku mucomo. Bano bagenda okulanga tokola ki todda noga owaayi taata tebamukola ki tebamuttira gyakoze eki bagenda okusanga ng'oli ku biyingula by'ennyama y'ente eyo okola ki bakubalamu amagezi. Kati mpuuga bamusanga ali ku biyungula akola ki. So mpuuga yeebaze nti ali mweni yakyayinza kuwona yali amaze okutulyamu olukwe bwe tubeera mu NRA kane wano mu bano yakola ki yabalyamu olukwe. Naye nze kinakugamba nti mpuuga ebigambo byonna bye baali badde boogera bayinza okubanga ekigenderwa si kyekyali kyekimu. Bali mulimu baliwa bampuuga ne banne bali mulimu okubeera ku opposition mulimu ekyo kimanyi okubeera ku opposition goberera bulungi kati nkikakasa webale nnyo okubeera ku opposition mulimu era kujjako abakoze batono nnyo ababeera mu opposition oba mu ttabi eri wabula nga bazze kugamba nti bali ku serious baba batono abawulira saawa eno bali ku mulimu bakugambye ekibiina kya Nuupu kya bisiyaga. Naye waliwo abeegase ku Nuupu oluvannyuma lw'abampuuga okukola ki okugenda nnyo ne baga nti owaayi kibiina kituufu masanyalaze gyega tugende tulwanyise tujje mu buwambe. Ne babalonda emyaka 3 ne mulya ssente emyaka 3 ne mukola enkuŋŋaana emyaka 3 essaawa eno mufunye obutakkaanya mutunnyonnyola nti eriyo ebiki eriyo ebisiyaga. Kaakati nze kyembadde nsaba mukulu mpuuga ne banne bate ekibiina kya Nuupu bagende bakole ekibiina ekirala. So oba wagira bagende bakole ekibiina ekirala tebakyayinza kukwatagana bufumbo tebukyasoboka wabula obuzibu ate obuliwo tebayinza kugenda kukola kibiina kirala. Balina omulimu ogwabatumibwa balina okugutuusa. Wangi taata balina omulimu omutume ebigambo ebyogera omanyi mu kigambo
asirikate yakola takola ki asirikate yejjusa ebigambo biva mu bantu abo bikulaga bulazi olwaleero nti eriyo agenda manju ekwatulira oluvuuvuumo behind the corridors of power nti wandibaawo ekibiina ekirala ekimerukawo ekyabampuuga sibako ekibiina ekirala okumerukawo bano tebaagala Kyagulanyi asigale ng'akyalidinga Nuupu kubanga Kyagulanyi okubeerawo tebaliiwo wabula baagala okumakinga sure nti Kyagulanyi kyalina wasitandinga mu politiko ya ggwanga Uganda talina wagenda kuddayo okufuganyiza ku 2026 naye tebasobola kuzikiza Kyagulanyi 1 point kozi ya Kyagulanyi si ye nga ye y'abantu abatunula eyenze nagamba nti ebaddewo okuva mu 7 yaliwo mu 7 7 nejja mu 7 nejja mu 8 ezze mu 8 netambula kadde ajalagidde netambula ne Besigye eri ku Kyagulanyi. Okay, embeera nga bweri olunaku olwaleero amazima gali nti ffenna tukimanyi nti nno Muhoozi yali atambula okwetoloola eggwanga. Tetwalabako bikolwa eby'abasirikale nga balemesa enteekateeka ze zonna okuggyako okuggulangawo ekkubo atambule agende gy'ayagala. Mu ngeri y'emu tulaba retired Colonel Kizza Besigye ne wetuwogerera ali mu kutambula okwetoloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tewali mbeera yonna yamuteereddwako wabula olunaku olwaleero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okwetaba mu kusaba okw'enjawulo eri omugenzi Rita. Amazima gali nti Rita yatomerwa mmotoka ya poliisi. Abantu bangi abazze bavaawo olw'ebitongole by'okwerinda n'olunaku olwaleero ow'ebyokwerinda owa SFC yakutte emmundu bw'atyo n'akuba munna NUP amasasi mu kugulu. Amazima gali nti bino byonna oba olyawo abantu bandibigumiikiriza naye ate obulumi bwe bayisaamu bannayuganda abaana bano tebalina musango, tebalina yadde omusango gwe baakola okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akubiddwa amasasi era ng'okusinziira ku mukulembeze agambye okuva awo bagenda butereevu nnyo mu ddwaliro okulaba ki ekigudde oba olyawo mbeera ki eriwo, omulwadde ali atya, akubiddwa amasasi ddala buzibu ki, yeetaaga obujjanjabi obusingakaawo. President bw'atyo bw'ategeezezza era ng'ono bamukubidde ku luguudo oludde Hoima sayidi zeeyo we bamukubidde essasi mu kugulu. Mu ngeri y'emu njagala kusooka kugyawo emboozi eno. Amawulire si malungi. Abayizi aba Buganda Royal Institute Emmengo abaweeya ddala 6 bafiiridde mu kabenje era nga bano akabenje kano kaguddewo Masindi ku luguudo lw'Eggaluga era nga okusinziira oba olyawo kuba baddewo bategeezezza nti nno abaana 4 be basoose okubeera nga bafiirawo era n'abalala 2 ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bafa nga baddusibwa mu ddwaliro. Mawulire si malungi. Abaana ba Buganda Royal Institute abawerya ddala 6 bafiiridde mu kabenje Masindi ku luguudo lw'Eggaluga mu Katabi Town Council. Kigambibwa nti bano babadde bagenda ku beach. Babadde bagenda ku beach muganda wange okusobola okuba nga oba olyawo balya ku bulamu naye tekisobose. Bana bafiiriddewo Mbulaga 2 ne bafiira mu ddwaliro Ekisubi. Yes, abaana 6 bafiiriddewo babadde mu mmotoka ekika kya Lumio era nga batomereganye ne bus. Kibi nnyo, mawulire si malungi wadde n'akatono. Babadde mu mmotoka eya bus ey'essomero wabula batomereganye n'emmotoka ey'ekika kya Lumio. Abaana 6 bafiiriddewo, mawulire si malungi yadde n'akatono. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkwongerayo. Wabaddewo katemba nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo ng'ayingidde ekibuga nga womanyi nti nno bano abasirikale tebaswala. Bano abasirikale ba General Museveni okuswala bakuwummuza ebbali ne bakussa wali era n'olunaku olwaleero bataddewo embeera. Mpuliriza nga sinnabakubeera nga nkutwala mu bigambo oba olyawo President byayogedde ebibadde ebikaawu okkira omususa eri mpuuga gavumenti
Mwami Museveni, Muhoozi n'abalinga abo, Anita Amongi abagasse mulengo n'akuba. Nga situnaba kubanga tuuka mu bigambo bye, njagala onzikirize tusooke tuwulire ku speech ye n'ebigambo bye nsobodde okuba nga nkulonderayo ebyo ebyenkizo byonna siyinza bikuwa n'ebyo ebyenkizo njagala tubiwulirize. Then bwe tuva tusooke tufune ekibaddewo nga poliisi mugaana okuyingira ekibuga ne ku kitebe kya NUP ne muswaza basajja mwe muswaza. Then kasooke tulabe ebigambo bino ekibaddewo, then tujje n'ebigambo ebikawu okira omususa. Okay, omulonzi atulaba President abrokengeddwa okubanga ate alaga otina okulaga so oluguudo lubrokengeddwa okuba nga tugenda ku ofisi yaffe basebo ne bannyabo kamba tuseko wali wenyini mbalage kigenda mu maaso. Okay, so obodde buno oluguudo olugaddwa nga president agenda ate ku office ye, so embeera bwe tubiri wano ebwayise basaba ne banyabo tuli ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, so SFC temuwasobola omusa amaanyi g'abantu poli tunalipa kila kitu. Unafungia mwezi wako barabara maskini wewe. Alo fire mufeyo. Mna mufeyo. Oh si fire. Linya sema linya. Linya mukolinya. Ndio kupichio nawe. Wapujua kile. Yaku kwa bawagadde bonna tufudeyo ate
tubadde okubanga tuconnectinga ebwaise badde bazibye ekkubo nga bagamba nti tetukkirizibwa kuyitawo nga Museveni ajja ne tubagamba tusasula omusolo ate tugenda ku ofiisi yaffe so tewali muntu akkirizibwa kubanga tubulokinga bwe batyo ne baggulawo mu buswavu ate emmotoka zisinga baziremedde zisigaddeyo eri emabega naye nga amaanyi g'abantu gabalemeredde era ne bata His Excellency n'asobola okuba ng'ayitawo so embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula tuli mu kuba ate nga twolekera ku ofiisi yaffe naye nga wabaddewo vaawo mpesewo abasajja aba mwami Museveni nga bagezaako okuba nga bablokinga ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga kibadde bawa nti Museveni ajja so tebayinza kukkiriza Bobi Wine kuyitawo ate nga ne Museveni ajja mbu konvoyi bbiri teziyinza kwesisinkana naye His Excellency abagambe siweta nyina kuyitaawo kubanga nsasula omusolo emmotoka gye ndimu esasula omusolo ate ndi muna Uganda temusobola kuŋŋamba nti sikkirizibwa kuyita wano so bapondoose ne bamuleka n'asobola okuba ate nga ayitawo so budde buna bwennyini tuli bwayise we tuli tear gas 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 tambula 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 the police tambula Bobi Wine the police wants to shoot Bobi Wine and we are talking the Uganda police tambula bagala kusha president tambula they want to shoot Bobi Wine they want to shoot Bobi Wine they want to shoot his excellency they want to shoot his excellency the police plus military wanted to shoot the Uganda police and the SFC want to tadamu kutuvuga bono budde bwe tulimu protecting a president wekirisa mauganda bamunkubye bakubetera gasi kati adduka abadduka alagawa onadduka alagawa omusajja ono bannange abaana bagiribbe boy nyanza abulamu tasobola bino byangeera naye nabo bakukubye era ne batuttamu gundi ne batuttako Dani Kyeyu ne bwe bati abasajja batumanyirira njagala okwebaza ya Rita mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutuzaala
mwebale kutuwa Rita ng'ekirabo, mwebale kuwa Uganda Rita, mwebale muzaala ne mumwola ate ne mumuyigiriza okwagala ensi ye, kubanga buli kimu kiva ku ngozi, buli kimu kiva waka. Ne mugere enjawulo nze ng'omuntu baze njagala obebaza olw'okutuwerokaminganga ne mutwaniriza ne mutatugobaganya ne mutatwisamba mu mbeera eno ng'abo abatufugisa emmundu abalina buli kyabugagga bataddewo pressure ku bantu baffe bonna okugezaako okutwewala okubapushinga okuteekawo distance wakati waffe nabo. Embeera bwetyo bwebadde wabula bamaze ne bapondooka oluvannyuma lw'okuteekawo embeera bwe batyo ne bava mu kkubo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mutembo n'ayitawo. Byonna nga bigenda mu maaso bimaze okubeera nga bibeerawo. Wabaddewo ebigambo boolyawo byendowooza nti no buli munnayuganda yeegombera yeetaaga okuba nga abiwulira, era ngenda basaba muggula amatu tusobole okuba nga tuwulira ebigambo bino. Bibadde bikulu saagala kubeera nga mbiddamu na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munzikirize mbateere wano nsobole okubeera ng'oboolyawo mbalekera akatambika njagala tukawulirize mumanye nti Bobi Wine si wabulijjo bajja mumuwaayira bajja muteekako ebitaliiyo wabula ebyamazima gali bwe tunaamufiirwa bwe tunaleka ne tumufiirwa tetugenda kufuna mulala awaddala ali real amazima gali tuyinza okusanga olusozi gambalagala waddala mwami Museveni yagala ne kalomukajjokere ate naye kenyini ngakozesa zitiki radio ne bannaffe benyini bayiri bamuyirire ne bagezaako okukiteeka olaba yatiswa abaana b'abantu ng'eyabatemudde bamulaba ali awo eyabatemudde yagamba mulaba alinga mulaba bweyandeetera okutta abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala kama Katonda mwebale nnyo buli omutwaniriza mulaga nti tetukkiriza mu si kikyamu kubanga si kikyamu amazima ga Katonda mukulu. Twasinkana nga tuva mu background za njawulo. Nze nali mulaasi ebirimu ezo okuba temukyazirabako neera bwe muntunuulira ne mulaba enjoki ezimbunye mumanya gye nava yenze ate nga tuli bangi. Bakadde baffe twakoma omulanga ne tuyita bannaffe naddala abo abavubuka kubanga abantu abatufuga ebiseera bye bye mu maaso byabirekadde emabega kati bali mu kulya byaffe naby'abaana baffe. Kati bwe twagulawo obwongo ne tulaba ng'ekyobugaga kye tulina okukola kwe kuggulawo obwongo bwa bannaffe bonna kubanga twakula batugamba mwe bakulembeza ab'enkya obudde bwakyadda. Museveni yajja wano yatuwamba nga ze nyina emyaka 4 kati nyina emyaka 42 ntambuza paka mu kuyingira 5 ate nga balala bonna bwe bali. So bwe twakuba omulanga bannaffe bangi bakinyoozi bakanyama abavuzi ba boda abakola ki bonna batwegattako ne Rita mwe yajjira era nga munne bwagambye nagamba habanaye ate nga mwe muli bato nnyo laba abaana b'abandi bato baana b'abandi balungi ng'era bo balaba mukadde wange bandibadde bakola ebirala bandibadde banoonya obulamu bo ng'abantu naye kubanga bakimanyi nti wano e Uganda ate nga tubadde nga tukibanyonnyola ti ensonga lwaki twagala okutereeza obulamu eri buli omu si kuba nti ffe twaliya si kuba nti twali tetusobola kwetereza ng'abantu naye tukimanyi nti ensi ekulemberwa obulungi naddala nga ngagga nga Uganda bwe beekulemberwa bulungi ne bw'obeera mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo kasita ofuluma ebweru obeera mugagga nga Sudiru bw'oba otambulira ku nguudo ennungi oba obweyonjoyi nga security ennungi amalwaliro malungi amasomero malungi n'ebirala byonna tetwasalawo tukiterereze buli omu wawe weetereza wekka. Obeera omugagga omu mubaavu 10 gwobeera omwavu 100 naye te mu nsi ekulembebwa obubi ng'eno Uganda ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma oba mwavu kobeere Sudiru bw'ofuluma ebisobola okutuuka oyo Safina ebisobola okutuukako. Mwalaba omugagga apunye ono yabaguza emmere mu COVID yafuna accident naye bamuteekawo ku seminti ng'abalala. Kyovola mukadde wange twagala okutereeza ensi yaffe
ate nga tumanyi tujja gyetereza kuba buli kimu kiri kusaidia ffe bakotadde n'emyaka. So Rita bwatwegatako bakadde bange, tetwabatwala mu ndongo, tetwabatwala kunywa mwenge, tetwabatwala kola fujjo, wabula buli omu yayigiriza munne nga bwe tukyagenda mu maaso, buli omu okuyigiriza munne okuteekawo ensi ennungi, kubanga kisoboka, tusobola okulabako eyo Uganda mu biseera eby'obulamu bwaffe. Naye nga bannaffe bwe bannyonnyodde, tuba ne Uganda akola ebikyamu bamuwa empeera, ate akola ekituufu abanga ziza omusango. Ensonga lwaki n'omutemu asobola okutemula omuntu n'atambula nga ali free. Naye mpaka leero abaana baffe bakyali makomera. Olunaku lwajjo nabadde ngenze ekitalya kukyalira ku baganda baffe abasibe, naye ne baŋŋaana obalaba, bamanyi bwe naagendayo nja bazaamu amaanyi. Bwe naagendayo ebyo babagamba nti Kyagulanyi yeetola ali eri n'abaana be yeeyagala, mwe muli mukomera, ebyo bijja kuba biweddewo. So bateekawo oluwonko olwo, era bategeeza nti waliwo order from above, temukkiriza babalaba kubanga waliwo obufiisho ba gavumenti abagenda okujja okubalaba. Abo abakozi ba gavumenti babadde babatuukirira mwenna, batuukirira maama Yasini Kawoma, batuukirira maama wa Kawenja, batuukiridde buli omu. Nkakasa nammwe bwati banabatuukira bajagezaako batuukirira, naye nkakasa bagezaako dda okubatiisatiisa, okubagamba lwaki mukkiriza abo abantu okujja wamu. Mwebale nnyo kutuukiriza abakadde baffe kubanga mubadde mulina obuyinza otugaana okujja wamu. Naye mwebale tukkiriza nga Rita bwe yafuuka mwanyinaffe, nga bwe twafuuka family, tujja naffe ekyo tusobola okukola kwe kumujjukiranga n'okujja wano, kuba ffe tukakasa nti tetufa, mibiri gye gifa. Naye amanye, ne family ye emanye, ne bannaffe okwetooloola eggwanga n'ensi yonna bamanye nti tebikoma ku ffe. Wabula kyoyimiriddeko osigala tukukkiririzaamu era tusigala tukitwala mu maaso. Njagala okwebaza Siita olwa meseji gy'owadde olunaku lwaleero. Kitujjukize mwe bafuusoja abali wano, oba ogenda okukola empisa embi ezituuza emabega, jjukira Rita. Bw'oba ogenda oseringa out bagenda okuggula bucolo, jjukira Rita. Mwe abakulembeze be tulonda, jjukira Rita, jjukira Yasini, jjukira Franka n'abalala bangi nnyo. Bano abaana mbawanyo nga example kubanga totitalina weeyisimbyewo Rita. No, wabula ng'agambye nja kuwagira yenna ayimiridde ku ekyo kye nzikiririzaamu. Yatandikira ku nze paka ku mwenna paka ku bano bawonekokaayo. So tulina obuvunaanyizibwa okuyimirira ku nsonga eyo baganda bange. Njagala obeebaza mwena abayimiridde ku mazima ago n'okwesa omukisa guno bajjukiza mwe ba food soldier nti tubayita ba food soldier kubanga eryo erinnya lya muwendo. Ono musirikale tatula ku Amerikalia, tavuga nyonyi, takola ki, atambuza ligere. Kitegeeza omusirikale atandikirwako yemmwe. Era erinnya eryo muleme bitwalanga kyakuzanyisa. No, bino ebintu bibiri byetukonfusing ebiseera bingi. Waliwo kye bayita war, waliwo ne kye bayita politics. Njagala nsooke mbabuuze, making sure nti tubuuliziganya. What is war? Olutalo kyeki? What is war? Njagala efuuti soja omu anziremu. Bristol jangu. Neja Mushidi jangu. Julie, what is war? Olutalo kyeki? What is war? Mutegere yange wo ngera mu Luganda like kubanga kwambalagana like oli arangwa chechimanyi yebenye Jamushidi linda kojo linda ko muno okwerekede ngo jamwerekere ko Jamushidi, what is politics? Politics nze tegeera gye mutegeeramu nti politics byebino eby'abantu betussaamu obwesige bwaffe basobole otukulembera obulungi, naye
olw'okuba Uganda politics waayo wa kise. Omuntu olumuteekayo ate n'atuuka waggulu atandika kukakkanya politics. Ekikulu kya politics kulinda ekiteesobola okumanya. Webale nnyo. Mulaba entegera gye tutegeramu ebintu oba gye tubipasivinga naddala okusinziira wano. Naye njagala nga tujjukira Rita tufune essomo lino eddala. What is war? What is politics? Bikwatagana bitya? Olutalo kyeki? Ebyobufuzi kyeki? Era bikwatagana bitya? Mu simple terms, war is politics with the bloodshed, and the politics is war without bloodshed. Nkidamu, olutalo byebyobufuzi ebirimu okuyiwa omusaayi, ate nga ebyobufuzi oba ebyobukulembeze lwe lutalo olutalimu okuyiwa omusaayi. Newankubadde wano mu Uganda babimikisinga. Kikyentegeeza mu ekyo politics oba ebyobufuzi oba ebyobukulembeze si byakujja kwesimbawo nti balonze ono. Nedda, politics is everyday life. Politics yengeri abantu gye bakulemberwamu mu context yaffe. Ebyobugaga by'ensi bino bigabanyizibwamu bitya? Muyambibwa mutya ensi yammwe? Mubeerawo mutya? Abantu bagenda kusoma batya? Bagenda kujjanjabwa batya? Bagenda kuwangala bbanga ki mu nsi? That is politics. Ebyokulembera entematema y'ebyobugaga by'eggwanga tubeegenga tuteshiwa tulina eddembe lyaffe oba tetulina. Ebyo byonna byonna okubyakivinga totula wansi n'obyakivinga. Obyakivinga ng'obirwaniridde mu lutalo. Ekyenjawulo ti mu lutalo olutalimu okuyiwa musaayi. Politics. And what is war? War is a politics with bloodshed. Olutalo byebyenkulembera va kuno olutalo nti mulwanidde muwala mulwanidde ki mulwanidde ki. Ngamba olutalo oluva mu politics. War is a politics with bloodshed. Olutalo byebyenkulembera ebiyingiramu okuyiwa omusaayi kuba mubatemukanyiza. Museveni yakunga batata baffe ne mama baffe ogenda mu lutalo olw'ebyenkulembera ebyali tuyitakanyiziddwako. Ebiseera biri ng'enguzi nyingi, ekibbataka kingi, ekiwamba abantu n'ebirala bifaanana bwe bityo. So that is where we are. We are in a war. Tuli mu lutalo. Nkidamu, tuli mu lutalo. Luno lutalo wanzikiza na kitangaala, lutalo lwa kituufu na kikyamu. It is a war clearly between black and white. Luno lutalo ekyenjawulo nti ffe twasalawo kulwanyisa buntu bulamu. Kuba ensi baddenga ku lutalo wakati w'ekirungi n'ekibi, wakati wa Katonda ne Sitaani. So tuli mu lutalo wakati w'Abannayuganda n'abatemu abakulemberwa Museveni. Tuli mu lutalo newankubadde ffe twagamba tugenda kululwana nga tetutemudde bantu. Tugenda kulwanyisa ekyo ekibi abo abantu tebakiikirira. So mwe ba foot soldiers, mwe ba soldiers abatandikirwako, ze bwembaze komanda, mwe basirikale bange bentandikirako. Ensonga lwaki mbagamba nnyo okubeera discipline kuba munnange ne baba banjerega na bannange muze mbalaba bannabyabufuzi bwe muteekeddewo emigongo gyammwe ne bayimukirako ne bagamba nti ekyo ekibiina kyabafuusoja waliyo ne bazibanga waliyo n'abadongo waliyo n'abanene baseka haha. Mubaleke baseke kubanga abatetegera bebasinga okuseka ennyo. Tuli byakusirika manyi. So bwe muba basirikale kye mulina okusooka okubeera nakyo is discipline. Discipline yetudefininga. Oba oli awo ne famire ya Rita yamala twetegereza nenga bananfuuka tebali nga mawulire ga Museveni bwe gaboogerako ne butusemberera gye bakomye tusemberera gye bakomye tukkiriza okubeera abaana baabwe. Ekyo kikulaga Uganda yonna yonna bwetulaba yenjawulo wakati we babaagala batulabe ne bwe tuli. Tetulina kye tuli ate tulina obuyinza okwedifininga, tulina obuyinza okusiga ekifaananyi kyaffe ffe nga ffe. Tokkiriza muntu yenna ku identifyinga. Identify yourself. Tokkiriza muntu yenna ku defininga. Define yourself. Ekyo kitukakatako ffe baganda bange.
bino byetukola bigenda kubamu amaziga mangi nnyo. Tubeera twogera naye buli omu kufa ayogera tamanyi oba yaddako. Ne kubanga tuyimiridde ku mazima ate Katonda abeerawo n'abayimirira ku mazima, kyova olaba tukyali strong, kyova olaba tukyatambula tukyagenda mu maaso. Mugenda kuba disappointed nnyo. Muno gw'okkiririzaamu gwe baakusiba naye mu kkomera gw'olowooza fuusoja muno agenda kera ku makya akusailing out akutunde nebumwetuleyo. Temugwamu maanyi, temuva ku mulamwa. Ojja kera ku makya omuntu gwe wadde osinga okuba ekitiibwa. Bangi nga mwabalaba dda nga be babasooka ne mu bintu bino nga baba inspiring nga boogera amazima ne mugayimirirako bakere ku makya batendewalirwe. Sigala ku mulamwa. Ekyatugatta ne Rita mazima. Amazima tegakyuka. Emyaka kisobola okuyitawo, basobola okugasibira mu kasenge, basobola okugasiiga ettaka, basobola okukola bwe kibyo byonna byonna, naye oluvannyuma lwa byonna gajja kubanga gali wali nga mazima. So agamazima ge gatugatta, mugayimirireko, tugayimirireko basebo ne banyabo. Bagenda galwanyisa nnyo ensonga lwaki mmwe abali outspoken tebabakkiriza ku radio. Waliwo radio nyingi nnyo ezitatukyaza nga nze emyaka gimanyi wano ajja kubuusa abantu nezi TVs. Twebaze Katonda nti tukyalina social media newankubadde kati ne Facebook bagigala, TikTok tetumanyi bbanga giri bayezigazayo gigala newalala, naye musigale ku mazima kubanga tulina omukisa. Twabuuka tetwabuuka tuli bangi nnyo. Amazima ebeere nga ye market scheme bagatta nga kyekitugatta kyokka sidinfe wabula amazima ago, era nga twa-identifying nga tetugogera bwogezi wabula nga tugakola ne mu bikolwa byaffe. Engeri yokka tetusobola okusigala nga tugamba titukiikirira Rita. Rita yatuvaako, yazanya paati ye nga naffe benna olunaku lwe lujja okukya tufe. Naye oli sure tugenda kujjukiranga Rita? Oli sure nti bw'oliba otuvuddeko ne bw'oli ne bw'aliba yeesanze eggulu agamba nsubiddwa okugenda okulamusa Rita oba okusabira Rita? Ekyo kyekyobugagga ekigenda otulwaninga paka nga tuwangudde. Njagala kuva waggulu baganda bange nga mbawa assurance, tewali muntu yali awangudde mazima. Tewali muntu mu byafaayo byonna byonna yali anyigiriza abantu n'awangula. Tekibangawo. Olaba n'abazungu abajja nga beesiize ekifaananyi kya Katonda ng'owakanya otya omuzungu emyaka 6 egiyise, ne bakera ku makya bano ne bagamba nedda ssebo, era okumaliriza nga babawangudde. So tewali muntu mubalabye ba Mussolini, mba Hitler, mba Gaddafi, mba Amini, kati ba Museveni wuuyo, naye era mulaba atandise okutota. Tewali muntu anyigiriza abantu asobola kuwangula. Osobola okutta bosse, osobola okusiba boosibye, osobola okukola buli kimu kyonna, osobola okugula booguze, naye n'abo abaguliddwa nkakasa bwe bali tebali comfortable. Ekibi kibalumiriza. Bajja bawandikira bingi nnyo bagamba kakati abo aba NUP buli bwe mwogera ku mazima ago bajja kufunayo ekibuuzo ekyobusibu kye bateekawo. Buli omugamba gundi mubba esente z'omusolo bagamba abo bazungu be babasindika boogere bino. Balinga abagamba nti twetaaga abazungu otugamba titubonaabona mu nsi yaffe. Anita Mongo wabbye sente, Museveni wabbye sente, abo bali babisiyaga be babawagira. Mulowooza tuli mu 1962. Kuno omulembe gw'abaana bagezi babuufu. Bayinza basiruwaza. Era abali mugezaako okubasiruwaza just mutunuulye butunuuzi. Era omulala n'ogamba muzeeyi ali mu generation nkyamu. Bali mu generation nkyamu. Ne mugende maaso nga mukiikirira generation yaffe baganda bange. Nze nga mbagamba nti buli omu Kyagulanyi Adam oli Kyagulanyi ghetto speaker. Buli omu Kyagulanyi. Osobola okuweesa ekitiibwa
fight eno n'ogyongerayo naye tosobola oginafuya munnange ng'oli ku mazima ne nokiriza obusungu ne bukuyinga abaana batu baagala just tujjako bujja baagala tunyiige ayogere ebyekisiru afune kaafu then bagambe obalaba. So discipline kwe kwerekereza kyoyagala okukola newankubadde oyagala kikola ate ng'osobola okukikola. Discipline kwe kwerekereza okunywa omwenge ng'olina sente zikugula ate nga n'ennyumba gw'ojja egulirawo naye n'ogamba sijja kunywa. Discipline bavubuka mmwe kwe kwerekereza obwenzi ng'omuwala oba omulenzi omulabye ate omalako ne sisitimu zonna zikola naye n'ogamba kankyerekereze. Discipline kwe kwerekereza okuwemola. Discipline kwe kwerekereza okuyomba Julius Katomwe. Discipline kwe kukakanya obusungu n'ogamba kankozese logic kankozese bongo kubanga bwe nkayuka ono omusajja bwe muwemola bwe muvuma then kijja kuba kituo kyaffenna. Mubalabye kakati tebakyagamba nti byetwogera bikyamu. No, tebasobola gamba byetwogera bikyamu naye bagamba ekikulu muvuma nnyo, ekikulu muli bamukozesa nnyo obusungu kati wenaafuna obuyinza munakola kinga kati muvuma. So tubeere smart, tubeere bagezigezi ng'ebyana by'omusota. Ne bw'okwata omubbi ngabbye agamba ekikulu kati gwe onkutte bubi. Kwegamba gatufuneyo n'enkwata gy'oyinza okwata omubbi bwogenda omukwata okosoosayo gwa ddyo nagwakuno tuganda omugamba nsebo omubbi. So mubeere smart baganda bange, mubeere intelligent. Tuli mu nsi ng'egezaako okuziba amazima. Waliwo ekigambo mwe futoja mukozesa nnyo internet mugende munomye ekigambo kye bayita gaslighting. Kigambo kiyita batya Julius? Gaslighting. Ekigambo ate mukikozese kitegeeza omuntu gw'osongera ku nsobi ye nti eno naye nagezaako okuzanyira kubonga kulaga akwogera obubi. Okay, ensobi naye aweyimirirako wano nabo baabo ne beekyala ensobi. Okay, ensobi naye ogikutte bubi, kwata bulungi ensobi eyo. Ensobi eba nsobi. Ekikyamu kiba kikyamu, oba fusoja yakikoze oba nze president nze nkikoze, ekikyamu kibeera kikyamu. Ate mubeere radical kubanga ne Yesu yali radical. Tebabatiisatiisa nti munyiigire ekikyamu musibe ekikookolo. Fano mu Buganda twababoolanga n'obbaboola abantu abakola ebikyamu. Naye kakati tufiirwa abaana 300 buli lunaku olw'embeera y'amalwaliro. Naye omuntu ng'abongo ne banne babba nabo n'ali eddwaliro ddamba n'ali oluguudo olulamba naye najja ne ku mukono nga wano ne mumuwa entebe esingayo bulungi kubanga agenda basuuliramu kapa obusamambiro bwa 200. Ebyo mwe abavubuka njagala obbakunga olwaleero mubigaane mubigobe. Nubya nakyogeddeko era kyejja okumaliza nakyo. Mulabe wa Uganda ye Museveni. Mulabe wa Uganda yani ye Museveni. Bwana balala akozesa bakozese. Ne mulabe wa Uganda ye Museveni mumukyawe. Naye teffe abakatoliki batuyigiriza okukyawa ekikyamu n'abakitambuza. Kati mukyawe omulabe wa Uganda n'abakola ki? Lwaki sikomaawo naye mwebalidde okukkiriza baganda bange temuggwangamu maanyi mugende maaso nga mwagala namufuuke family. Buli omubeera ng'obuulirira munno gwakozesa internet obubi n'otopushinga struggle oba otunafuya oba otuza emabega. Tetwagala bituza amabega tukipinga maaso nga tutugenda maaso. Ate oyo omuntu gwe mulaba avudde ku mulamwa mbasaba temumumalirako budde bungi. Ensonga eno njagala mugiwulirizemu abeetala. Omuntu bw'atyo temumalirako budde bungi. Abantu bangi bwe mwalonda njagala okwebaza Honorable Nsanja Ssabo yimirireko ssebo. Oyo omusajja omulaba ng'ekibiina kya NUP tetumuyinako buyinza kuba tetwamuwa na kaadi ng'agenda okwesembawo.
naye yamanya nti bannayuganda banyigirizibwa oba NUP oba si ba NUP be bamulonda n'agamba mwe bantu mwe muli ku kituufu nja kugenda n'omulamwa gwammwe wadde tetwamuwa kaadi tubone bwetulira naye bangi nnyo bwe mwawa kaadi bangi bwe mwawa kaadi of course nga toliimu ono ebukayo nze twali nga tuli ku motoka ne Ashraf Kasirye katsaawa zino twamusindika mu America twebaza abamusapotinze kugenda kumubagira akawanga ak'ekiwaanyi kubanga baamukuba projectile kya tiyagasi n'obwongo ne bulabika ne mulabako naye twali tugenda wa Kagabo ku campaigningira Kagabo nga tumuwadde ne kaadi kati yatuseringa out mukyali ku Kagabo mukyamwogera nako kati abantu abalinga Kagabo lwaki bamaliwa obudde lwaki mukyabapostingako lwaki mukyaboogerako temulina byakola abo mbeerabire eyo diversion tumuvinge mujja kulaba bangi abaana abatunda temubalwako kasi omulaba n'omunyenya munoga wano mufu ekisembayo nja kwebaza nnyo nese kwebaza mukwano gwaffe gwesijja kwatula linnya kubanga yatugana okwatula erinnya lye naye yatuukirira mukyala wange n'amugamba ayagala nabaliita ye n'abantu abalala bangi mutuyambye mutukoze bulungi bano abaana sometimes engeri gye baali baana bato olumu beerabira n'okwerabira nti maama waabwe yafa okugjako omukwano gwa maama we gujja ne bamumiisinga naye mubalabiridde mubaweeredde mwebale nnyo mwebalire ddala bwe muli ba mutuwadde olukusa kulibaatuukiriza mwebale nnyo basebo ne banyabo mwebale baganda bange kompuliriza people power our power onebogana kasembayo kako twaniriza nnyo baganda baffe abatwegattako n'abalala tubaaniriza buli ajjamba mbagambanga bulijjo mumwanirize nga gwe tubadde naye basaba mufolowinge mumwanirize era nja kubeerawo ku lwokubiri abo abaagala okwegattako bajja kutebe kyaffe tubalayize tubabatize mu butongole. Assalamu alaikum. President agambye nti ku lwokubiri tuli ku kitebe ekipya kyana kya platform wali Makerere Kapule ate nga twaniriza abo bonna abanjetaaze oba abyetaaze okujoininga national platform. So please, lwokubiri tubeereyo ffenna Makerere Kapule. Yes, nkujjukizaako nti oba tonna bakufolowinga Owomukisa TV bambi tufolowinge waswa. Thank you so much. Oli mukufollowing, oli mukusharinga waswa. Thank you so much. Yo President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Niwe otatyama ndakusaba busabe lusooka baluika ekamu tugendagenda tule the rest n'okufunayo okusaba okutono eri Katonda wali naye nsaba tukkirize nakinyeno ensooka yokka yebemu nga ba dignitaries nekya kubanga walisi wagazi Mr. Brina abamawulire mu lusooka eyo agenda okuganzika ekikoli otidde yes nkugambye nti woba tonnaba kufollowinga Owomukisa TV please kindly beera nga ate otufollowinga ate tweyongereyo nateera. So embeera bweti bweri president agenda kujja ate abeere ng'ateekako ekimuli Kurita Nabukenya ate tweyongereyo e Kampala. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna obwedda abaliko nakati abakyaliko. Yes yoyo muganda Ferita Nabukenya. Mama nse Zumba, right here.
N'ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe amen. Ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe amen. Kimwakire atebenkere emirembe amen. N'ekitangala eky'olubeerera Thank you so much, Franklin. Kasubira omaze okuba nga osharinga bambi musharinge mu groups zonna zemulina, WhatsApp groups, Facebook groups. People power. Gambira following ennyo Owamukisa TV. Thank you so much. Bw'atyo President amaliriza okuba nga ateekako ekimuli ku mulwanyi we Rita Nabukenya eyatemulwa poliisi. Ya embeera bweti bweri. Ono ye muganda waffe wano twamuganzika wano we yatemulwa. So embeera bweti bweri. Naye nga nsonga kyekuyisa ku munno waggulu mazima. Kama bawe ekyomuli ekitaggwawo n'ekitanga